mbizikwe totukubira biba byaba kumpi milioni 2 mumulya omukwa yimba baba Mesach Ssemakula mbikaka bukasibantu boloza bana Uganda basiru olwokuba abantu basise bategeera tukukubirani bulwe mujja muloza abantu basiru bulwe mu studio loza kuzanyira ku radio yabwa tugende mpola tugende mpola oluvanga mugenda nga bawobuse tugende mpola abantu biyimba byabwe muloza abantu bategeera tuli basiru bana Uganda ekimu kikoledde emyaka mingi leka twagambye bobanga omutima gwo gukola bulungi bobanga omutwe gukola bulungi tugende mpola owulira sebo bobanga omutwe muloza nti bana Uganda alo mbizikwe totukubira biba byaba Mesach Ssemakula mbizikwe kandukube kikulume bana Uganda tufune kandukube kikulume toyanze gekombozi muyo gikoli kyali nze from Mayanja aka Mr. Wagwa ndi ne Simon Rock kyawa ya Embozi Simon wotali mukwano go Mesach Ssemakula omusime yafirwa mama we kitalo nnyo omuyigo omugenzi omukamagula muze ekisa ngo jeke ekyo tugere sawa zino yatimba Mesach Ssemakula aweze emyaka 10 ameka anamukaga ekyo obukulu agana kujijaguza ku Serena Hotel bakuba bachibuza bagamba namukaga ejo kuyimba kana namukaga ejo yajiwezezana mu mukaga anti yagamba olwagwa ku nsina atandika okuyimba taina kirala kyamanyi okujja ko okuyimba okujja kenna kuzino yayizo okufumba emmere ewoma ku papas Mesach alina okucelebrating emirimu ebiri emyaka 46 egy'okuyimba n'okuliisa banna Uganda ku Papa's Sport. It was a big blessing. Kakati ng'ogyeko ensonga ezo twogedde waliwo omusajja bamuyita Mukossuuna yavaayo nga buli lwawulira ku radio wonna bakuba olimba lwa Mesach Ssemakula ng'amuvuma okugira okumutta obusi tiyakoma ku Mesach Ssemakula yekka byalaba kisuse nga bapresidenti tebawulira natandika okuwona bokubatwaliramu ng'abawumula bafuma ebigambo ebinene so nekiretawo obuzibu wakati wa Mesach Ssemakula ne bapresenta naye ng'omukulu yeyita Mukossuuna byonna yabireeta wetwogedde essaawa zino Mukossuuna ali mu kkomera essaawa zino naye nga pressure yali esuuse nnyo ku Mesach Ssemakula nga abantu abapresenta bagala kuva ku music we olwa Mukossuuna. Kyemmanyi ku Mesach Ssemakula musajja muganda nnyo lwaki njogedde bwentyo nti musajja muganda nnyo Abaganda abaddala nga Ssemakula bwanyiiga olwawo okutegeera nti anyiize nze mpangaala naye Mesach mukwano gwange bwanyiiga olwawo okutegeera nti anyiize nina omulala omusajja omuganda gwe mmanyiira nga mukama wange nga Mesach wali mukama wange bamuyita Charles James Senkubuge bw'oba oyogera ne Senkubuge n'olaba nga aseka ng'ataddeko smile waluma bw'ati amannyo abataseka ate kwolwa aba mukambwe ennyo era nange mulina omuganda bamuyita Sande kakati Ssemakula bw'atuuka okuva mu mbeera ekwata Mukossuuna ayingire mu kkomera kiba kisusse kubanga omusajja oyo mbadde nzija mmugoberera okumala ebbanga ddene Mukossuuna tubeerako ku radio bakuba embweyo embizeeyo omulambo ogwo ebberepepe buli kigambo kyonna ekyetaaga okuvuma Mesach Ssemakula kyamuvumibwa omusajja oyo Mukossuuna kati bwe yategeera nti Mukossuuna Mesach gwavuma tajja kumuddiza kuba Mesach mugambye nti bwanyiiga tosobola kukimanya asobola okukubawo siriki n'abula n'atakuwa attention naye nga kimulumye kati Mukossuuna n'akyusa olutambi n'alujja ku Mesach Ssemakula n'aluteeka ku bapresenta nga naawe mwakutwalidde era nawe yali akuwalabuddeko kati kyatuuka ekiseera bapresenta ne bakwata Mesach ne bamugamba omusajja ono olabika mumanyiganye kuba abayimbi bangi nnyo bakoze obubaddibaddi bwe butyo ne bateekawo opposition etali ya ddala olina aganjagala muvume erinnya lyange lisobole okwogerwako mbeere wakabi abamu nga n'okusasulwa basasulwa okwonoona bateekewo embeera eyonoona omuyimbi aleeta oluyimba olupya lumalize nga batunze nga bakoze bwe tubalabye stances zifaanaganako bwe zityo kati bapresenters batuuka ekiseera ne balowooza nti alabika Mesach ono ayina olukwe lwayitamu
nono omusajja akuba amasimu yefuula amuvuma afune sympathy mu bantu ennyimba ze zikole ki zikube ne bagamba Mesach nti naffe tugenda ku withdrawinga emirimu gyo kubanga buli bwe tukuba oluyimba lwo tuvumwa ate ffe tuli ready ne family zaffe teziri ready kugumiikiriza bivumo ebyabasajja bano kati Mesach kwe kujjayo enjala okukakasa bano bapresenta mikwano gye nti ekikolwa ekikolebwa takirinaamu ki mukono era Mesach si yavunaana bapresenta be bavunaana omusajja akola ki abamanyiira singa kyali kikoma ku Mesach yali badde yamusonyiwa dda naye omuntu gwe waliisa empitambi omuntu gwe wagamba nti ninawo wano ekyemitwalo ebiri jangu embwa yange ekwebakeko okusinga okuba oluyimba olwo kati tasobola ate ye kukola nga Mesach kukusonyiwa kuleka bwotyo kuba bwakusonyiwa oba omukkirizisiza nti ku mitwalo ebiri osobola okwebaka n'embwayi kati problem awo weekola ki weeva era abantu nga Suuna abalowooza nti bakyasobola okubeera popular by tarnishing other people's names bonna beetaaga okukaligira ddala n'okusiba bannange mayanja erinnya terikoleka omulabi atulaba ekintu tebayita erinnya okolanga ssente n'oziweza naye erinnya terikoleka omuntu okutuuka okubanga ensi etula neega nti oyo ye Geoffrey Mayanja oyo ye Simon Rock kitwala obudde kitwala ensimbi kitwala obwongo kitwala okuteekamu kungi kati omuntu bw'atandika okwonoona bw'otyo mweyo ango I do support Mesach Ssemakula leka mukosuuna abeere ekyokulabirako eky'abantu aboonoona amannya g'abannaabwe awatali kigendererwa Mesach Ssemakula is not a politician nti ogenda kumuvuma lwakwagala Museveni oba ogenda kumuvuma lwakwagala Bobi Wine yakwata ye ne yeesaddaaka nadde ebbali si lwakuba nti si munnayuganda naye munnayuganda era ku nnaku olw'okulonda akwata peni n'agenda n'akola ki n'alonda naye ekyo yakijjako engalo naga akampeereze Ssaabasajja kati omuntu ali innocent bw'atyo olupapula olweru bwe rutyo bw'oluyiwako empitambi lwaki ffe tetukuziika oyo aba yeetaaga kuziika n'abalala balina ekirowoozo nga mukosuuna mulabire ku oyo kabeere Yesu wammwe kabeere saddaaka wammwe era ne bakwata ekkubo ne bamusonyiwa nze nja kumuvunaana nga munnansi nja kumuvunaana ekyo kikolwa kikyamu nnyo abantu boonoonya amannya g'abannaabwe obufumbo bw'abantu bufudde gw'omanyi abantu obufumbo bwabwe busatulukuse mu mbeera y'ebintu bwe bityo oli n'akwonoona abaana bo ne babulwa ekyokulya omulimu ne bakugoba oli n'akwonoonera ddala nga takumanyi nakumanya takulinaako kigendererwa mbwa abaana abato nabo bayimbeko muto kigwa olina Suuna eyayimba ne bagaana okukuba oluyimba lwe because namubuuzanga ani gwoyagala tukube nga tannyonnyola gwe oba olinayo omuto muleete onfuna bulungi ogambe nti mu kifo kya Ssemakula mukubeemu ono tumanye nti olina omuto wo gwokola ki gwopromoting nga ye abaffe gwe bagambye nti emiti emito bwe giba gijja okugumiza ekibira emikulu gyonna bagitema ne gifa ye Ssemakula ye muyimbi omukulu asinga obukulu mu Uganda Dani Mugula ye singa tetwamuziika dda Moses Matovu singa akyalina waayimbira Sebata batata munange mukosuuna muzeyi Sebata tomuwulira nti gyali wire mukabya mutoku ku Mesach so that is it okay kale of course binye bitambula nga tunatera okumaliriza Prima ne Jostede ensonga zaabwe ndozo badogeza ko bokuzigoberera zamaka mu bintu byen discussinga sagala ku discussinga maka kuba abantu bonna abagenze mu relationships bwezi ez'okwenyola batuswazizza ovayo no taking a side no wagira Prima nkyogenda basanga nga bali ne Jostede nga nti oyo yalinga tutabula abayimbi banji of ne bayimba ennyimba nga batulabula okwogera kubaagalana ne olimba lwa mukwano gwange omita Charles Sekyewa atoteekayo ekigambo kyo laavu bwerimala n'erinnya gw'oliba omubi nga baddiŋŋanye so between Prima and Jostede bwe baali baagalana we were not there mu kwawukana kwabwe we shouldn't be bothered as well bwe bali baddiŋŋana byabwe n'ebiseera ebisinga batulaga ne baba basowaganye babiteeka ku butambi era sinebwe mbulaba I don't comment newe mbambulabye I don't comment and if I'm to comment nsobola bonna bavuma they are all idiots abantu boota consulting ngo oyagala munno obalaga otya okwawukana kwammwe we are not concerned ensonga ezitalina makulu tetuziwanga makulu naddala ez'okwagalana bitebiriiwo
gwe tolina mukazi wo mulina temuyomba netuddawo olina gwe wali ozze wano ku mukutu nebagamba ne basebo ne banye omutule mba nnyonnyole olunaku lwaleero nze gwe mulaba mayanja kiro saalidde emmere and once you say that obeera idiot. Ssemakula ayimba oluyimba naga nti obeera kisajjasajja anyumye eby'omu nnyumba, obeera kikazikazi nnyo anyumye eby'omu nju yo, kubanga eby'omu nju bya mu nju tebitottolwa. Naffe abadiscussing eby'omu maka g'abantu abalala tubeera bizonto, tubeera kaziwe kapoya tuyita bitya biwengemeku, tulina kuba biwengeneku abadda ku mukwano gwa bannaffe ne tugunoonyezaako likes. How do you go for likes ng'odiscussinga ku mukwano gwa banno? Wamma naawe atulaba tokikolanga. Honorable Muhammad Segirinya yalabiseeko ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. I was happy. Magere oluvannyuma lw'ekiseera teziweze wikisi ebbiri nga bavuddeyo. I was happy. Yalabiseeko naye ate Alan Sewanyana omwaka waffe mwakideyite yalabiseeko ajja kujja era of course kakati empawo zibadde nyingi nnyo ku byobadde byogerwa butya bwe baavaayo. Abalala bagamba nti twateesa, abalala bagamba nti nedda. My political side of it kubanga ekituufu kiri nti ne gavumenti ekimanyi na buli munnayuganda atulaba akimanyi nti abasajja abo balangibwa bwembage bino bya bufuzi onfuna bulungi. So if it is politics ng'era gwe tuyiseemu okuba ng'abantu abo bafuna eddembe lyabwe nkiwagira. Sisobola kukkiriza muntu munnange kubeera mukolokoni nga talina musango. Akabonero k'okweyimirira abantu abo ne bafuluma, akabonero k'okuteesa ke kabonero akatulaga nti abo abantu tebalina musango, kubanga omusango gulimu ebijambiya n'okutta abantu eyebeera criminal. Tosobola kudiscussinga, tosobola kuteesa ku musango gulimu okufa kw'abantu. Kati bw'oleeta embeera yonna noga nti twateesezza ne bafuluma, kitegeeza nti walina ebigendererwa byo mu kubasiba. Either babituukiriza oba byaganye. Gwe yabasiba walina ebigendererwa byo. Kitegeeza nti wali omusibira tekyali kituufu, but you had a mission behind okubateekayo. Either wabituuseeko ebigendererwa byo oba byaganye. Ate ono nannyini basibe ani okugenda natula ku mmeeza n'ateesa n'oli yabasiba anti yabasiba yani kuba omusango gwabwe guli between the government of Uganda na bano. It is a criminal case ogwinvolving okutta kw'abantu. Kati omuntu bw'avaayo n'aga nti twateesezza ba wabaddewo enteeseganya zonna, kiba kitegeeza nti bano abasibe abaddewo wakati bano they were victims of circumstance abatalina musango. Naye nga balina okubeerawo nga saddaaka ebigendererwa by'abano abaagala okuteesa bibeerewo. Nze eyo ye ndaba yange, ye ango yange mwendabira, era togiwagira, togenda toyongerayo n'ogamba nti omukugu yatugambye bw'ati. Nze eyo ye ndaba yange. Singa abantu bano baali ddala they were criminals, tebalituusizza nnaku 550 mu omwaka mulamba n'ekitundu nga tebannaba wadde okuguwulira. Kuba n'okutuusa olunaku lwa leero teri mujulizi yali ayimiridde n'alumiriza. Bagira bwe bati nga bagira bwe bati, bagira bwe bati nga bagira bwe bati, bagira bwe bati nga bagira bwe bati. All the waiting for kwe kuteesa. Kati bwe kubanga okuteesa kwabaddewo, saagala kumanya baateesezza kuki na lwaki baateesezza, but as long as obulamu bw'abantu bano ababiri bali bweru and they are free. Era nsaba okuteeseganya kugendera eddala mu maaso bagibweko emisango. Ekyo nkisabanga munnayuganda singa munnabyabufuzi. Okuteeseganya kwonna okuteeseganyizibwako kuteeseganyizibweko abantu bano ababiri Muhammad Segirinya ne Alan Sewanyana bagibweko emisango. N'abaana bonna abaakwatibwa nga tugenda mu kalulu, aba National Unity Platform abali mu makomera, abaana bwe kibanga era kyetaagisa kuteesa, bassebo bamuteesa b'ennaku zino mugende muteeseze abaana abo. Kati be bamuteesa be tulina bamuteesa mugende muteeseganye ne bamukaabya bamuteesa bateeseganye ne bamukaabya bakakase nti abulamu bw'abaana abo bambi bukola ki buta. I would love to see every Ugandan free nga yeeyagalira mu nsi ye. Kati okuteesa oba baateesezza ki oba baawaddeyo ente mmeka
naye Uganda eno si byangu n'akatono naye that's the way to go. Politics buli bw'omuteekamu omutwe oba osuubira ng'ebintu bwe bityo buli bw'oteeka ng'omutwe gwo bw'oti n'ogugjayo Simon Rock n'oguteeka ku mmeeza y'ebyobufuzi suubira ogutemako ogukuba oba okusavaivinga bwe baba tebagutemyeko ku kimeeza bajja gubya byatalizaako oba ojja gujjawo nga mulamba. Naye waliwo ebibuuzo ebigamba nti abantu bano nga baludde okuvaayo because tulaba ebiseera ebisinga abantu be bateerawo bajja mangu ne bagenda baali bakusibyeko obukulembeze bwabwe baali bakusibyeko kigende wala tokisabanga omuntu nga wakava mu kkomera abasajja abamanyi ebyamakomera osooka ne weetereza ng'omuntu kubanga okusiba kikolimo olina okusooka n'olaba butya bw'oddawo. Ekyokubiri abantu bano babadde balwadde era ne Segirinya wamulabye ng'agenda ew'omubaka ng'era ayina kanula ku mukono wa president I'm so sorry ng'agenda ewa mukama waffe yagenza ayina kanula ku muki ku mukono akabonero akakulaga nti sitalyoke yavudde mu ddwaliro naye yafunyemu olungubanguba olumutuusa ewa mukama we ne Alan ajja kujja katumusabira obulamu bwabwe butereere kubanga n'okufuluma kwennyini baali badde by this time tebali mu ggwanga ne passport zaabwe zakwatibwa ziri mu kooti baali badde nabo baflyinga bagende mu America bagende Bungereza bagende wa wonna obasobola okufuna obujjanjabi obubayamba naye passport tebazirina so balina okugenda mu malwaliro gaffe agatalina quick reaction kuba embeera y'amalwaliro ga Uganda buli munnauganda agimanyi kati sisobola kunenya muntu lwaki tonnaba kujja egindi lwaki tonnaba kujja wano ewagundi lwaki sinaba kulabako egindi no kubanga sisimanyi bulamu bwa Ssewanyana bwe buli simanyi butya bwawulira essaawa eno sisobola musalira musango lwaki tannagenda Magere kubanga ayinza okuba ng'omuntu gwensalira omusango ng'ali ku intensive care ng'ali ku macupa asiza mu nnyindo kati gwengodde eno ng'otandika oyo omulaba kakati omulaba era aganye ogende Magere gundi nga yagenze Magere no naye pressure badde y'amaanyi nnyo okuva ewaani okuva mu tiimu NOP kuva mu bakulembeze n'okuva eri abawagizi abawagizi ba NOP nga bagamba nti abavayo ne mwogeza eddoboozi eddene ku nsonga za Alan Ssewanyana ne Muhammad Segirinya oba bwanika ne tiimu ye n'abalala bonna nga badde bavaayo kugeza amaloboozi amawanvu ennyo of noza olaba olutalo lwaliwo wakati wa Betty Nambooze n'omukulu oyo bwanika nti ebigambo byali bingi nnyo saidi awo naye nga abantu bagamba ati nga bw'ovuddeyo kugeza eddoboozi eddene lwaki amaanyi ago sigoyogeza mu struggle eriwo kulaba ng'omusajja agenda ani asanyukira obulamu bw'abantu bano okubanga bali mu kkomera bo bagamba nti tebaagala babeere mu kkomera era tebakisanyukira naye nti amaanyi agakoleddwa mu kwagala okuteesa omukulu bwakwata Abedi Bwanika bwe yavaayo najja mu kibiina kya NUP yamala okusarendalinga omwoyo gwe era nakkiriza nti akkiririza mu ndowooza ya National Unity Platform onfuna bulungi era talina kyanjawulo kyasobola kukola okusukka ku nteekateeka za National Unity Platform era omuntu yenna alowooza okukola ekyo omalirira ng'abalala bwe bakola ki bwe bamaliriza katukkirize tuleme kusalira Abedi Bwanika musango nitataddeemu maanyi gamala bw'abanga asobodde okuteekamu amaanyi agayambako babaka banne okuva mu kkomera onfuna bulungi eyo effort mumalanga munnauganda kati mwagala akole ki ati waliwo what do you want Abedi Bwanika to do Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba nti tewali kuteesa kona kuteekedwa kukolebwa nanakyemalira tewali kuteesa ku nsonga yonna Gwani yagambye nti bateeseza na Museveni era bw'oteesa ne gavumenti ya Museveni oba oteeseza na Museveni ani yakigambye ekyo kubanga era yabasibisiza ebbanga eryo lyonna ebyo byonna Mayanja ate kino kyo statement esembeyo nayo gijjeemu nga tukyali mu kamera manyi waliwo ebintu ebimu ennaku zino nga byetaaga kusooba bintu byetaaga kukola ki kusooba ne bwe kiba manyi amazima gano malungi okugoogera naye amazima gatuuka ekiseera nga agamu ogabikkako olw'obulamu okusigala nga bukola ki nga bugenda mu maaso wano we tuli
tebuugirirawo mazima kitegeeza ku butebe kwe tutudde naye mu mbeera gye tulimu tekyalimu kwogera mazima gwa mazima gatereke munda mu mutima gwo teako plastic simaire weefuula mwenya bw'oyogera ofana oba toyogedde ofa kaakati oyagala okulaba ku Uganda ete oyagala okulaba ku Uganda eteredde oyagala okulaba ku Uganda eteredde kola ekituufu naye tokyogera bwogezi okyogedde oyogedde naye tokoze era ekibula mu bannayuganda si kwogera tuli boogezi naye okukola kuva mu kwogera ate era ekitukubisa kyekyo nti buli bwe twogera ba opponent batumanya bw'obeera mu kisaawe n'ogamba nti guleeta eno definitely baba bagenda kulu nawe gundi ko kiyagambye era kumakinga gundi oli era abaganda bagamba nti akugoba yakuwa tolina muganda akugoba yakuwa ekkubo nti ab'emmanga ndeese bwe luggwayo akugoba yakuwa ekkubo nti ab'emmanga ndeese owaaye emmanga mutayiza akasajja kaako nga kaweta ekyo kyokka opposition ya Uganda kyekigiremye. Museveni did not tell anyone nti agenda kuyeekera Obote. Tewali gwe yanyumizaako mboozi nti kati nyingira nsiko. Tewali gwe yasaba wadde okwegayirira nti tugende tujjeko Obote. Wadde Kawanga Ssemwogere yali amaze okumegga Obote mu gy'ekinaana nga Museveni tafunye wadde 2% of the total vote. Kyasigala nga kyamake n'afuna abantu abamukkiririzaamu ne bawutusiitinga Obote ne gavumenti ye. Kati ffe ab'omulembe guno buli omu kuba enduulu ng'awulira agenda tasula buli omu kuba enduulu ng'awulira bw'amala okuwulira ye ng'ateekinga action ng'ateekinga position. Tumaliriza bwe tutyo mubeere bulungi tusiibule abantu tusiibule abantu ntedde byobufuzi si byagala mayanja sikyayagala lwaki obitya nnyo byakukola ki jjajja wange anti akati bw'ogamba nti tobyagala anyway mpozi ngukiririza mu bitambula ebigenda mu maaso mbitya biki ebitambula embeera nga bw'etambula nze bw'oba obukiririzaamu ndi muntu akkiriza mu action that do speak louder than words. Yes, tukubye enduulu tetuyambye tuleekanye twogedde n'obulago ne busaakaala tewali kyogenda kwogera lyo kitayogerwangako tewali kyogenda kwogera mayanja olunaku lwaliro naye twetaaga okubaako kye tukola ekisukka ku bigambo kati eyo ye paati yokka erema opposition. To be an opposition okubeera ku opposition tekitegeeza kujjanga kuleekaana buleekaanyi singa eŋŋaŋa yeekulira obwengula singa eŋŋaŋa yeekulira obwengula oba walya n'okukkuta n'enzikuta so nyinza okubeera wano ng'ani n'omusajja omukuufu ennyo ng'ani agabula okulya kwali baddawo ng'ani agabula timu muhozi ng'egawa ate bw'otandika ekyo njako nakwetimbulula obuzindalo buno nkulekewo kubanga si ye ndowooza yange nze ndowooza nti one day one time buli munnayuganda agenda kubeera free. Yes. Kubanga we need that freedom. Nzikiriza nti olunaku lugenda kukya ekyo nkikkiriza like Martin Luther King bwe yayimirira ku nsi n'alagula naye nga naye akiwulira munda mu ye nange nzikiriza nti olunaku lumu lujja kukya nga Uganda nga buli muntu musanyufu ekyo nkikkiriza buli muntu tajja kuba mukulembeze naye bujja kukya nga buli munnayuganda musanyufu ng'ayagala okuweerera omwana we tabonaabona ng'omulwadde asobola okufuna eddagala ng'alina byalima bisobola okufunira akatale ng'anyigiriza naye bamunyigirizaako. Nzikiriza nti olunaku olwo lujja kukya kale kwe kukkiriza kwange.
Sebo anyigirizo galaba munyigirize. Singa obukulembeze wabuchu. Ekyo kyowulidde kyokka ekyabaana okusoma obulungi tukiriza tukulekerere wano Simon Rock. So aze twamuko ku mbozi sebo balinyo balite ddala ebanga deno wadde obuze naye alhamdulillah omusilamu agamba omaseno labikako wendi ate nga nja kubeerawo nnyo tujja kubeerawo paka. Okay kale katukusibulire wano mbadde Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwana tugende ku Fit Club Kyebusabala opposite Shero Kazi okava ku T and T supermarket awo wenyini ku Ntebe Road ku Busabala Road awo wenyini ku Shero Busabala bagita Shero Kazi wetamu katana bot okole ku gym okole ku sauna kola ku aerobics abana banyige ku massage olabe ku mipiira ku screen eno yota eno bolaba ku mupiira obulamu butambule byansi byakuleka beera bulungi weraba